Nabbanja agenda okujja mu ggwanga lya Bungereza nga bagenda musaba okuba nti yenyigira mu kukwata Kibalama n'okumubuzaabuza abantu bali mu kutegera gyali saako n'abasibe bonna abalala abajja agenda kubeera bagenda kwekalakasiza ku the Kia Oval Surrey County Cricket Club Kensington London ES oba SE 115 SS onakologenda kubera lwakuna inaku z'omwezi 2 ku saawa 10 mpaka saawa 2 mpaka saa 12 ezakawongezi kale bakutegeeza nti beerayo mbungi yonna gy'oli ng'oli mu ggwanga lya Bungereza kikakatako ogenda okwekalakasa tena kikikujjako bw'oba otya yambala masiki oba kiteekako kiwudu ojje obeere mu kwekalakasa okwo. Alright, kana akalango mwenna Bannayuganda abali mu Kampala mu mukono wa Kiso Entebbe n'Abannayuganda banajja buli abali mu Uganda njagala kubasaba n'okubategeeza nti omuntu bw'aba akoze obulungi asiimibwa. Eggwanga Uganda libaddewo ng'oggyeko music industry tubaddewo n'abazannyi era abawandiisi bakatemba. Mu Uganda yonna tubadde n'ekibiina kye bayita Bakayimbira Dramactors naye nga kibaddemu abantu babiri okuli mu kibaddemu omukulu Aloysius Matovu Jude Senior kibaddemu Charles Senkubuge ne Benon Kibuuka naye Senkubuge yanyampa n'agenda mu NRM mumumanyi bulungi nnyo. Ben Kibuuka naye yanyampa n'agenda mu NRM mumumanyi bulungi nnyo. Eggwanga lisigaza omuntu omu ategera gwe bayita ow'ekitiibwa Aloysius Matovu Senior. Kale akutegeeza nti ye ogugwa agukoze tayagala mu musiime nga taliwo nga tategedde nti mumwagala. Akutegeeza emirimu gy'akoledde eggwanga okuwandiika emizannyo n'okutendeka saako n'okuwandiika ebitabo era yasomesaako n'abaana bangi ku Pride Academy. Akutegeeza gwe wenna eyayitako mu ngalo ze nti agenda kujaguza emyaka 6 mu kisaawe kya Katemba ate era agenda kuleka ataddewo abaana abapya bagenda okuyingira mu kintu ekyo. Akutegeeza mu kalango kano nti jangu omwegatteko ng'ojaguza naye ku kalango nga bakasoma kuba njagala kazanya kwogere ebyako byennyini nga zisoogedde bingi. Mwenna mubeere eyo mu celebrating omwami ono kubanga bantu bonna abatayonooneka mu Uganda ng'ate bye yali azanya nga biwandika bitegeera yono yekka. Introducing the return of the champion, Aloysius Matovu Joy, Kansala, live on stage, Kubate Valley Theatre, enakuzomwezi nga 11 ne 12 omwezi ogw'ekumi n'omuzannyo Kaali Masane enkyawe yakya nga kijaguza emyaka 46 gy'amaze mu nsiike ya Katemba awandiise ennyimba nnyingi emizannyo ate n'ebitontome tutagenda kwerabira kale ffenna tuggweyo enakuzomwezi nga 11 ne 12 ku Kubate Valley Theatre nga 11 endaga 2 ate ne 12 era endaga 2 ssaawa 8 n'essaawa emu ey'akawungeezi okuyingira emitwalo 2 gyokka VIP emitwalo 5 ne VVIP emitwalo 5 tosuwa omuzannyo Kaali Masane when tomorrow came. Aloysius Matovu Joy akulembeddemu abazannyi bangi abakatemba aba alina talent Uganda wamulabako Mukayimbira Dramactors wamusubwa yakubulamu oba gowa mu bulamu kyangu tuyige tuseke ate nga bwe tunyumirwa kale mwenna abayitako mu mikono gye beyakolako nabo emikwano ab'ebitongole by'enjawulo amasomero n'emikwano gye mwenna abayita okubeerawo era kuzomezi ga 11 ne 12. Let's celebrate Aloysius Matovu Joy, the champion. Musika ya Katemba Uganda temubanja enchabu yakya Kaali Masane Kubate Valley Theatre biwagidwa Choyan Jolly Primary School Kitega, Chirinya Stars Junior School Weyogerere, Joyful Heart Children's Center ne Take Country Gardens Buwama ekifa wasibuke sanyo. Akugambye ensi temubanja tavangako kulumirirwa nsi ye nakugiwandiikira nakugyogerera. Akugambye ensi temubanja kwata ogende ow'ekitiibwa omwami ku myaka 6 ng'agijaguza mu kisaawe kya Katemba. Alright, obulango buwedde. Obulango babuwedde leero sigenda bowa kigula lugi ngenda tandika ne security alert naye nga security alert zengedwa bawa njala mbeera attentive nnyo naye nga sinagenda awo njala sooka kwebaza ziba mpisa mbi. Njala kwebaza abantu b'e Busoga mwenna leero lubadde lw'ekamuli ne Mayende. Abantu b'e Mayende n'abantu b'e Kamuli big up mwebale kwagala president mwebale kwagala nkyukakyuka.
mubanyo balire ddala njala kubaza Mr President mu gyotambudde nayo eyabakulembeze abaka bakansala ne ba comrade bannamawole mubanyo balire ddala njala kubaza abantu mwenna abasonda sente abasindikira abaana bo airtime sente z'okulya sente za lojo okusula mubanyo balire ddala n'abagula amafuta mubanyo balire ddala temujjango oko mwe balikola kintu ekyo mbaagala nnyo temujjango oko bwe mmalo balamusaako n'obbebaza nsinza kuleka kwebaza njala kubaza ba comrade mwenna bwe tukola emirimu gyegimu ku social media abali ku bwenyi bw'ekitabo abali ku TikTok abali ku Twitter abali mu comment section abasharing abapostinga saako naabo abogera ku mitimbagano egy'enjawulo abakuba amasimu abategeeza abaana bammwe kyekyokukola mubanyo balire ddala okukola omulimu ogwo temujjango ogwo awo tuvuddewo kati njala tandika video eno naye obanje tandike ntya kubanga erimu ebintu bingi nnyo simwe bwengenda gitandika naye tujja gitandika erimba tutandikire ku security ala tutandikire ku ki tandikire ku security alert no problem katandike bwe tuti ndosa katusokere kuyo katusokere wano ngenda kusaba Secretary General David Lewis Rubongoya ngenda kusaba myuka Secretary General wonna woli abatali campaign trail sawa zino ngenda kusaba leader of opposition mukulu George Senyonyi yonna joli campaign trail batoliyo ngenda kusaba loyo ba national platform mwenda we muli mbasaba n'obuwombeefu muwandiikire ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda mu ggwanga ekikulembera mukulu Simon Rakama muwandiikire the Inspector General of Police mukulu Abbas Byakagaba mumuinforming nti police n'amagye batubuulire nti mu Uganda mulimu abantu bakkirizibwa okukozesa enguudo nga mulimu batakkiriza kukozesa nguudo kiki road map yaweebwa era buli candidate yena aweebwa ekitundu mwalina okukubira campaign national platform ng'ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde yaweebwa road map yinga asookera mu Busoga ewiki namba era ng'alina okubira ne access ku nguudo zonna eziyingira n'ezifuluma Busoga okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi. The Inspector General of Police ne ekyamani w'akakiiko by'okulonda lwaki mulaba nga police egoba president waffe okumujja ku main road ne muyingiza mu nguudo z'omu byalo ate nabiri mubulokingirayo ekigendererwa kyammwe kiki njagala ekintu kino tukikole fumo nga tetwagala abantu bano okutandika kukola kye tuyita protestive vote nga tetumaze kubalaga nti tubadde tujja tubawoninga nakugamba nti okukola ekintu kyonna weetaaga n'okola ekintu nga gw'ogenda okikolako ategedde ensobi ye. The Inspector General of Police mukimanyi bulungi nnyo nti mufuza emyaka 4 abantu bakoowo. Anything can happen in Uganda nga ne mundu zammwe tezikyasobola bayamba. Kyamani w'akakiiko by'okulonda mumanyi nti mufugidde emyaka 4 ng'ekintu kyonna kisobola okuvaako spark nga ne mundu tekyasobola kukola. Just a me and ffe tukyakuumye wano mbeera nti tugende mu process y'akalulu nga tumanyi biki ebigenda okukavaamu. Kikimu ekibalowoozesa nti Museveni n'enkwezengezi zirireddewo okutambula mu ggwanga tewali azikoonyeeko. Mwe ne muddira national platform ne mutandika ogisiba enguudo nga temubakkiriza kuyita ku main streets oba main roads. Ate ne munda gye mbasindise ne mbabulokingirayo nga mwagala kendeeza ennamba y'abantu mwagala kukozesa losi ekibiina bakozesa amafuta mangi sente nyingi bafiirwe obudde nga tebasobola kutuuka ku bantu baabwe. Ekintu ekyo kimenya amateeka. Ngenda kusaba Mr. President woli akatambi kano bakakuwe muwandiikire Electoral Commission muwandiikire police mugitegeeze nti ebikolwa byonna bibakola bimenya amateeka. Singa baddamu ne bablocking ewantu wonna kino kijja tuleetera okukola protest vote gye badde beeraliikirira essaawa zino kuba ffe tunoonya spark okublockinga candidate kisobola okuvaako spark gye mutajja kusobola kuyimiriza. Inspector General of Police Lord Mark bagikuwa buli muna Uganda yenna omuwomusolo ayina eddembe liyita ku kkubo lwaki mu blockinga president
lwaki mu blogging national platform kyamanoka kiko byokulonda nebo nebuzabuzanga afo kasale zike twagala kutegeza loli mapo gwa juandika no gamba nti Kyagulanyi abere mbusoka lwaki ba mu blocking omujja ku main road nije ba musingise muna mu blocking lwaki twetaaga explanation otherwise tujja gamba nti kati campaign tuzimiriza tulagira abantu kyekidda ko temugenda kikkiriza tujja kulagira abantu campaign zimiridde katutandike mukono ku mukono temujja kikkiriza ekyo nakyo njagadde kibere kiriya nkimaliriza tugenze ku kyokubiri ngenda kusaba Mr. President bakomredi mwenna abatambulira ku gali ya president ne campaign team tongero bategeeza tulina okwemulugunya n'okwekengera nti mu motoka ezibawerekera ne abantu basonze nnyo olugalo ku motoka ya mawulire eya Natasha Broadcasting Service nchidda Mr. President timuwerekera president abantu balina okwekengera nga nange mwendi network ya platforms zaffe zonna nga tu streaming live network evaako tulina okwekengera nti Natasha Broadcasting Service van obe motoka bya mawulire eyinza okuba nga yerimu jama kubanga abaana bakoze due diligence okebera bandabo nokebera motoka zaffe zetumanyi nga temuli mu kintu kina kyefaananyiriza jama nete basobola kebera na yaki ya Natasha Broadcasting Service oba abantu abatuzzeemu obuzi njagala tutandika okubeera careful nnyo nchidda Mr. President tulina okwekengera nti emmotoka ya Natasha Broadcasting Service TV oba NBS eyinza okuba yeyina jama ejaminga network n'ebintu ebirala ate nga abantu abo kiri kulikodi babadde tebatwagala nga batukuba kibajje kimaki ku mawulire gaffe fete twetaaga mainstream media no babadde batukubidde emyaka 5 nakati badde batukuba batuwetaaza kifutu fete tuna kitubeetaaza tulina mainstream media zaffe zijja tumala Natasha Broadcasting Service tetwagalangako ne BBS ne CBS akajanja kasumagizi yalida abantu mwali bali babagobyedda buli atokozeeke fujo mu process yokuva mu kalwa akawedde nakati yandi batasemberera kufuna content waffe so fe tulina okwemulugunya nti Natasha Broadcasting Service vani oba abamawulire abitongole ebirala bandibanga bayina network jama ejjako online platforms zaffe ekyo Mr. President njagadde ekikutegeeze tugenze ku nsonga endala Mr. President buno bakanjala mbukuweereze obuwulire bulungi nnyo bana basajja olwali tulina awo senyiga 19 taliiwo okuva President wa America Donald Trump bwe yakwata ensimbi ezali zisaasaanyizibwa mu bulwadde obw'ekifere bwe bakulyetinga buli kaseera era bali batandise okujejemba nga bakulyetingawo simanyi chickenpox smallpox simanyi South Sudan fever bakaze ekikasasyo nga bagezaako nnyo okulyetinga ekirwadde kyandibadde kijja mu Uganda okendeza enamba y'abantu era njala kubuuza how far is the rates of HIV cases in Uganda teziriwo lwaki sente bazije zaali zikola obuvuyo obwo kati ekiriwo banoonya kozi yonna enaleeta okusala ku campaign trail yaffe oba okusala gathering zaffe bagenda gikola batya 1 bagalo causing accidents nategezezaako oba nategezeddwako ntegeeze Mr. President timu yaffe mwegendereze nnyo nga muvuga abasajja bano balina mission etega Sinotrax abasajja bano balina mission etega Sinotrax mu junction ezimu ku highway oba mu makubamu aganene mu byali bayinza okututega Sinotrax ekyo kyowe kiri ekyo tutega Sinotrax mubere nga muli careful nnyo ekintu kyo nakifunyeko information naye mwalabeko police ng'esandise ekiwandiiko ku mitimbagano gyakyo nti akabenje akabaddewo bijja kuleetera okusazaamu campaign mbusimanya abantu bafa bangi Mr. President njagala muwandiikire police mugitegeeze ne Electoral Commission mu kalulu akawedde twafiirwa bakomredi baffe ne bakomredi bano ababatta baali ba police era mu kalulu akawedde police yakozinga accidents ku trail yaffe n'olwali mu campaign eno police ejja etambulira ku trail yaffe ng'eziiza abantu okutambula ng'ekoona aba boda etambule kuba tear gas emabega ne maaso
ekyo kireta panic ne kiretera abantu okugwa mu boda emmotoka ne zibakuba si ffe tuleeta obuvuyo poliisi yammwe yennyini yebuleeta kuliko emmotoka zammwe zikabangali ezijja zitomera ababoda nga zitomera abaana naddala abantu ababasala okujja okusanyukirako president ekyo poliisi yekikola. So the Inspector General of Police, when you came out, you condemn that National Unity Platform. They are the one causing accidents. That is wrong information. Because you are trying to look for any substantial evidence to block us from campaigning. But I'm here to inform you, the previous elections, it is the police which was causing accidents. And as we speak right now, police didn't come out to give us the reports of the death of our comrades who were murdered or killed by police. Rita Nabukenya was knocked by a police vehicle. The CCTV camera or the data or the evidence was deleted. Rita Nabukenya. Did the police come out to give us the report about the death of Rita Nabukenya? No way. Who killed Rita Nabukenya? It was police. Awanu Cheyune was knocked by a police vehicle. Police didn't give us a report. Frank Senteza was knocked by a military vehicle at Wisega roundabout. Police didn't give us the report. etc. Or etc. We haven't yet got those reports. The third thing which is happening right now, the police is trying to trail us so that it can cause accidents. You stop our campaign trail. But we know that. So Mukuru Simon Bibakama, ne Inspector General of Police. Tetuetaga mabuzebuzenga bafuka bana babaka bakasibe ku gali. Mweke nyini mu mukozinga accident zino. Eranga waliwo ne information gyenfunye nti eriyo ba state agent abagenda okujja nti ba Nuupu nga bavuga bubi bakozinga accident kigende mawuli bagende Nuupu ekole fujje tambula kukuba ekole fujje tomera abantu nenga abantu aba state mumpulize bulungi nnyo waliwo enkwezenga za state nga bagenda kujja nga bamotoka bazibrandinze ku stickers za Nuupu biki nga bavuga bubi bakona abantu bakozinga accident kituletera okusala ku namba za ffe zitambula ku kubo okuyimiriza campaign zaffe. Ekyo nakyo nakifunyeko nakifunyeko information so nakyo mukitegere bulungi nnyo nti nakyo tukimanyi mwina abantu mugenda okusindika batandika okukola okukozinga accidents ku makubo then mulyoke mugambe nti Nuupu yabikoze mugendeze campaign zaffe muziyimirize. Ekyo njagadde bagamba ekino tukivuddeko kati nvudde waawo ngenda kukola security alert. Tugenda ku security alert ziri serious nnyo. Ziri serious nnyo. Nga sinagenda ku security alert ndoza kansooke wano. Musooka mugumiikirizeeko nga sinagenda ku security alert kasooka tugende ko wano. All right. Abankolako effujjo nga nkoze post mu comment section mbatumiddeko nnyo. Nze nange ejjo nabadde njagala kuwummulako ne munnimisa okuwummulako. Nabadde njagala kuwummulako ne bagamba muno nti available at the moment ne munkolako effujjo munzuukusa no problem bibaawo Bulaaya. Tuvudde waawo. Buno bakanjala buweereza ba na struggle bannaffe mwenna bakulembeze. Mubuulira bulungi nnyo. Nnaku zomwe ziri 3 mwezi ogw'omwenda 2025. Kaadi zaagabiddwa. Kaadi zaagabiddwa. Njagala okukola statement eno ngeri loud and clear. Eri mwena bafunye kaadi na bataafunye. Kaadi zaagabiddwa. Gwe yafunye kaadi ngobadde togisuubira. Gwe yafunye kaadi ngobadde togisuubira. Kitwale nti okuba akuwadde kugezesa. Twetaaga loyalty. Gwe bajjeeko kaadi ng'obadde incumbent. Kitwale nti gwe obadde nnuwa mawaggali obadde mupimi. Era nga walema okwenenya ku bikolobero byo. Okujjako akamanyiro akasumagiza eyalira nasoma ndi wa kitiibwa nze ntegeera. Temwena gwe mutegeerera. Ate ekyo kibeere ekyokuyiga mwena bafunye kaadi nti anyone basobola okujjako kaadi.
kubanga ekibiina kiyimiridde okulwa abantu balina amaanyi basobola okuggyako kaadi. Nkiddamu abafunye kaadi nga temusuubira zifuna babawoze ebbanja, abazisigazizza ne bazibawa nga namwe mbaddeko question mark. Okwo kubayita okugezesa okusembayo. Si mmwe mutegeera oba bawadde nti mutegeera nnyo, kubadde kugezesa kusembayo. Kati gwe atafunye kaadi njala kugamba amawaggali ge galeese obuzibu, era kikulaga nti wali munene mu kibiina nti oli member parliament, simanyi olinze kaadi bagenda kuwa kaadi gwe yo weri. No, teri muntu ali above the law. Kozi yakujjako Museveni bwe mamaaza togenda sigaza kintu kyonna bategenda kitwala. Ompulya bulungi nnyo. So mu kibiina kya National Platform temulimba nene omunene ali ogu president abasigadde ffenna liba futu soja. Ompulya bulungi nnyo. So kati njagadde bategeeza tewali muntu ali special, ate wali muntu ali above the law mu kibiina kya National Platform. So njagadde bategeeza gwe yafunye kaadi omulimu gwo gweguluwa, omulimu gwo gweguno. Molino creatinga constituencies zammwe nga mucreatinze gaali ezigenda okukumadira fomu za president, ezaba cancer, ezaba chairman C5 nezammwe. Gwe mulimu gwammwe. Bw'oba tosobola kugenda campaign trail sawa zino, olina okugenda otandika okucreatinga egaali ezinaakumadira fomu za president. Ompulya bulungi nnyo. So nkutegeeza nti gugobadde kaadi guno gwe mukisa ogusembayo, era mubere careful nnyo. President bamye kaadi eyabadde sigino eri mmwe abafunye kaadi nti essaawa yonna osobola okufuna obuzibu singa oba okyamye. Gwalina kaadi nga bagikuddiza weetereze ng'obudde bukyali. Kati kankole kye tuyita clarification mu kitegeere. Wulira bulungi nnyo. Okumanaginga ekibiina ky'ebyobufuzi si kyangu, n'okumanaginga bannayuganda si kyangu nnyo, olw'ensonga nti abamu tebamanyi byabufuzi bitambula, ate nga mwattu baagala nnyo information. Kati olina bategeeza otya ffe gwe mulimu gwaffe. Ladies and gentlemen, waliwo akayimba oba kebayimaga nti tewali ku nsi kuno mulongoofu, era ffenna tuli boonoonyi, naye ate tutuula nnyo okweyoza mitima ku lw'ekikulu ekimu ekyokulwanira eggwanga. Lwaki? Njala kutegeeza kaadi zaagabiddwa ebibadde bigenda mu maaso ku bakulembeze abamu badde mbimanyi nga biri obvious eri abatagenda kufuna kaadi. Eri abafunye kaadi abamu ne mwagala okuwakana. Yes, mulina right yowakana, naye njala sooka kugamba mu kibiina kya National Platform abantu bangi baali babuziddwa bakulembeze nga baali bafunyemu embaliga, nga naye bw'onoosobola okwenda ng'oyenze ku bbaawo n'akusonyiwa, oba ng'oyenze ku mukazi we ne mutuula ne mwesootenga ensonga. Eri abaali bafunye embaliga ne bajja ne beetonda ne boogera ensonga nga bwe zaali, ekibiina ne kibasonyiwa ne president abasonyiwa. Abo kaadi zabaddiziddwa. Abatasobola kwetonda nakulaga nsobi zaabwe, abo kaadi zabaggiddwako. Kati n'ekirala waliwo fact eno gyengenda mutunula enyuyeewa. Buli yaddiziddwa kaadi nga mbali tebagenda gimuwa, muli batuufu, naye osooka n'okola kye tuyita risk assessment. Risk assessment yeruwa osooka n'otunulira mu constituency eyo nti ye ebadde mikono gya ntibadde mikono gya NRM twagiwangula ti group yebadde egirina. Owa NRM essaazi no manyi kigaatadde muti alina maanyi bwe gati. Owaffe wadde yali akyami akyalina obuwagizi nti yes baani abalala bamwesimbyeko ba National Platform nti bwe bati bw'obawa kaadi ng'oggyeewo oli banaagiza ekyo n'ekiwandiika ku sayidi. Bw'omala okiwandiika n'oddamu n'otunulira abadde ne kaadi yo yajja yeetonda nti ye asobola otuwangulira akalulu ako nti ye kale tumuddize kaadi ekintu ekisigalewo ng'ali mu image yaffe ya National Platform okujja nga atudde mu lukongo awangudde ne yeetunda n'agendera for good. Naye oba nga yeetonda n'asigalawo ng'akyayina ekifaananyi kyaffe era ng'ayina amaanyi agasobola okujja ekifo ekyo, tosobola mujjako kaadi oteekeyo okugezesa nga NRM wali ekoze eki etaddewo nnyo force
mukitegedde bulungi kyetuita risk assessment. Nkoze brief analysis ne statement ngegenda ku buli muntu yina gomba ndi mwemulugunyamu nti yafunye kadi tebagimodiza nti badde bakola ki badde baagala bayagiguze no waliwo ebintu bitunulwa mu ange ez'enjawulo ne baanalyzing ne bagamba nti okufiirwa constituency eyo ngono yajja n'atwenenyeza ate ng'akyalina obusobozi obugyayo kadi eyo okuteekayo mupya nga NRM ne ba independent bangi basobola okutubbako kadi eyo oteekayo ono naza kadi eyo nasigala nga alimu kifaananyi kyaffe ekya national platform ekye baakoze kye bayita risk assessment mukitegedde bulungi nnyo munfunye bulungi nnyo kati saagala muntu yenna akaayana ti ate kali no mbasomedde bulungi mbateekedde bulungi nnyo ekintu ekyo nekiwali mukitegedde bulungi nnyo ekyokubiri nfundikire nveewaawo main focus yaffe ya ntebe nnene si yaba MOP nyongera okubajjukiza nti Amini yajjawo parliament yonajjawo n'okulonda sente n'azikozesa okudevelopinga eggwanga n'omukulembeze badde atambula akugambye nti bw'afuna entebe eyo agenda kukendeeza ku bunene bwa parliamenti kubanga bangi tebalina mugaso sente batwala nnyingi mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo kati focus yaffe beri ku ntebe nene kubanga ye fountain of honor bwe buyinza abasigadde bonna batambulira ku bukulembeze omukulembeze waggulu saagala kikulumya mutwe kya MP kikulumya mutwe muganda wange kya MP kikulumya mutwe ate kikulumya mutwe focus ku president ebisigadde bireke naawe ne bakwasa ekibiina n'otuula ne bagamba nti kati olaba MP lunana twagala okyujjemu de cream oba tugire obateekere wali mu system ya Museveni yagula buli ategeera n'atategeera bateekaawo ogenda tegeera ddi nti oli mutuufu oli mukyamu ogenda mutegeera ddi kati bwe mba mwabaddemu obuwulunguse butono nnyo ngoleke bugende focus ku president bano mbaleke ekyabaddewo kyabaddewo tugende mu maaso okitegedde tugende mu maaso ebisiga tujja bisanga awo nawo tuvudduliza mutegedde bulungi ensonga nzanjuluza bulungi abadde tategedde era ne mukirasi tewategeeranga n'amaka gakulema okufuga era totegeera era tolitegeererako ddala mu byobufuzi tubaako kye tugamba nti kino tukireke okuwola kino ne mu maka bibeeramu ne mu bizinesi bibeeramu ng'ekintu kyonna nga kinaakuviiramu obuzibu osooka n'okireka ne kiwola n'okikwatako olulala oba okirekerayo eri n'okireka tuza mutegedde bulungi nnyo kankweka ekizampa mwali mwetaaga nnyo okuwa ekizampo nnungi nnyo naye ng'ate z'amakulu byonna yabadde mu vetting n'ebyaguddewo kankuwa ekyokulabirako kyemujja otutegeeranga kubanga mwenna muli bafumbo omusajja omubuulire n'omukazi omutuuze bafa nnyo kuwa we bali okusinga okuvawo gende wantu olwo batategeera omukazi omufumbirire omubuulirire nga yali maka asobola okumanya obwenzi bwa bbaawe n'afukamira ku ssala n'asaba ng'asabira bbaawe atereere atali mubuulirire era ng'apaaluka ng'enswa oba ensene z'okumusana oyo yo olulira bbaawe yayenza agenda kudduka naye atavudde mu nnyumba agenze ku street ebintu ebimu oyina kubikwata mpola tayimu etuuka omunaga nti kansetolinge n'asetolinga okitegedde bulungi nnyo kati yeyo ensonga otuvulika tugenze ku security alert wano wenjagalira security alert zino nzeetaagamu njeetaagamu Salimu Sale Geno Eric Kayanja Kakoza Mutale babeere ku video ne Bakanyama bona babeere ku video eno era njagala bulungi nnyo president ow'e security alert bulungi nnyo pause there kati ekiri mu nyumba ya sitaani kitokota si kisaanikire era kifumba mutoko ekiri mu nyumba sinagira mu security alert ekiri mu nyumba ya sitaani kitokota si kisaanikire era kifumba mutoko mumpulirize bulungi nnyo kyekiriwa okumanya musobola Museveni mutadde ku kigezo kyatafunangako ku myaka gye gya muzeyi kyansi Nyando Yosofeti Bahabulwa ali mu kattu katya wetwogerera olwaleero
yayise abakulembera barracks zonna mu ggwanga lyonna aba mu regioni zonna bagende mu refugee camp Entebbe bamusinkanye bagenda okumala enzingo 3 nga batudde babafumbirira babagamba kyekyokola nkiddamu Muzeyi Chansi Nyando Yosoferiti bahabulwa nsi yali temuzizide nsanga bisibe nanyereka buyonje etambula yayise ba regional barracks commanders bonna abasinkane mu refugee camp Entebbe ayina byagenda bagamba nga ayagala buyambi bwabwe kiki ekibayisiza mpuliriza bulungi batandise okujja olwaliro era agenda basinkana basomese mpaka olunaku lwakuna kiki ekiriwo Nyando Yosoferi atambulanga pijoti enkadde atambula abaluka ayisa nga mwamutegedde kiki wulira bulungi nnyo oluvannyuma lw'okugulawo ekitebe ky'embalala nga RDC, RCC, DPC, OC, puso pupu tebategedde oluvannyuma lw'okugulawo ekitebe ky'eyiganga nga bemmenye waggulu nabo tebategedde ekyomukampala kyo nakyo bakyekanga kati Nyando Yosoferi agamba wano nawo RCC nawo diso nawo pupu nawo pusi nawo kikiti bilipinga sikyabitegeera information tagifuna kati kiyakoze yakitegedde nti ba RDC bonna bamuvaamu dda mpuliriza bulungi yategedde nti ba RDC bonna bamuvaamu dda tayinaawo lwayaba lutya ba RDC tebakyamuwa information lwaki ne ba RDC babadde babanja essente ziri myezi 6 tebabasasula musaala nabo banoonya kyakulya kati ba RDC yategedde tebagenda mwongerako kintu kyonna n'abasuula ebbali yategedde ba RDC bamulyamu olukwe kati kwe kuyita ba regional barracks commanders bonna Entebbe aba briefing which bagenda okukola mbu ba RDC tebakyasobola kumuwa information ba RCC ba puso bonna tebakyasobola muwa message ali bubi kati ekyo kyekyayombesezza ono muvubuka njagala ngamba wa information mutegere lwaki information nevudde bwe kyekyayombesezza ono muvubuka Sava ono omusajja eyita Sava oyeyita mutabani w'abambejja alwa aha jinda kolwa namudeliitinze namudeliitinze ndowooza uno kati kino kyekyayombesezza ono Sava ono kyekibayombesa ba RDC tebakyasobola kukola mirimu gyabwe kati Museveni yayise ba regional barracks commanders bonna aba briefing olw'ensonga eno ba RDC kimaba pusu byonna takyasobola kufuna information kubanga nabo tebalina ssente babasasula ekyo mukitegedde bulungi kati katugende ku security alert mbadde mulinze alright Monkola eyekiyekera era gye batambuliddemu ebbanga ddene ery'emyaka 40 abasajja bano kibalina kiri ekintu kimu bakiyita Bofere Bobbi Botemu nakutiisatiisa tebalina kiddako nga buli gwe baba yenna nga abasingako baba ino mutta okujjawo obujulizi n'okukendeeza ku bulabe bwolekedde ku nfuga yaabwe
kati ulira bulungi nnyo je buvudde katuno badde nzija nkuba information ya Damulira Salimu Sale mebani nga batekeko binjo bwo yekera obufulanti buvinja bwakyagulanye ngera Damulira creating ghetto structures okwetola Kampala na buli kimu byonna kati muwulire bulungi nnyo wano tugenze mu security alert. Omukuru Jeno Salimu Sale, Jeno Eric Kayanja, Kakoza Motale ne kagulupo kaabo bakulyetinga ebinja bino bibiri mu mpulizo bulungi ebinja bibiri ulira bulungi nnyo ebinja bino mulimu buli district bagenda giteekamu abavubuka 10 abavubuka no 10 ng'emirimu gyabwe giri emirimu ebiri ompulya bulungi giri emirimu ebiri emirimu ebiri egisooka ogusooka guli political gwa kuwamba abantu abawagira enkyukakyuka naddala foot soldiers ogwokubiri gwa kukola bikolobero bya kuwamba abantu abalina mu kasente oba n'okuwamba abantu abangibwa abantu abali mu government nga bakuwamba ne bakutulugunya bakutta bakutwalako n'ebintu byo gy'emirimu ebiri kati mumpulize bulungi. Christopher Damulira kati ye ghetto structures zonna yazitaninze oba yazikyusizza kati yazifudde official nga era ziri mu kitongole kyo ekya CIA ekya crime intelligence. Buli mwana yenna kati gwe musanga mu district ez'enjawulo nga yambadde nga si waayo n'awaba waayo abaana bano bonna kati bali under Christopher Damulira nga balina ne identification card ebalaga nti bakozi baki ba crime intelligence era card bazirina bagenda ko batambulira mu bibinja byando 10 buli district nenga bandujukira abantu bakifeesi era bano bagenda ko bakidnappinga nga batta abawagizi ba national platform era babawadde ne mundu nkidda babawadde ne mundu kankola statement eno mu Luzungu. I'm here to inform the international community and my fellow Ugandans across the country that the security agencies, including police, SFC, and the spy network agencies of ISO, that is International Security Organization, and CMI, the Chieftains of Military Intelligence, in connection with Major Christopher Damulira, who is in control of all ghetto structures in Uganda. Right now, he authorized all the criminals from Kampala and other areas to carry out kidnaps in the names of serving his government. And all these youth from different parts of Kampala, they were instructed to kidnap, if it's possible to kill. They were given official identification in case there is any misunderstood between police and other security agencies. And it's very easy for those guys to identify themselves to other security organs that they are operating under crime intelligence, which is headed by Christopher Damulira. He created a group of 10 men across the country who are going to operate under his instructions of kidnapping NUP supporters and other senior citizens who are not in support of the regime and welfare people across the country. Tugenze ku mutendero gw'okubiri. Mr. President jalo kutegeeza era monkola yemu ey'obuyeekera n'obutujju. Abasajja b'emmenya okuli Salimu Sale, Kakoza Mutale, Eric Kayanja ne Christopher Damulira. Era basazeewo wiiki eno nga tennaggwako bagenda kutongoza gurupu z'abakanyama abadde bakolera mu jimu zonna mu Uganda nga jimu zino officially bazitakinze over
nga bavubuka bonna bali mu jimu ezo abakkiriziganya nabo bagenda tandika okukola nabo nga bakola emirimu egy'enjawulo across the country nga giri gyensome waggulu era nabo bagenda ku deployinga abavubuka 10 buli district nga bayina identification cards nga balina okukwata n'okutulugunya bannayuganda naye nga bantu bebakanyama bonna abadde bakolera mu jimu ez'omu Kampala mukono wa Kisontebe n'okutola eggwanga lyonna babawadde n'emmundu era nga bagendako badiringa n'abantu naddala abaagala enkyukakyuka bano era bagenda kuba bakola nga ba debt collectors era bagenda kuba nga bakola nga abagenda okwaŋŋanga ekintu kyonna ekirimu okwekalakaasa so singa musanga omuntu yenna nga yambadde ng'owajjaati ng'azimbye ekifo kimulinga nga baatule za tuleyini oba baatule z'ennyonyi temubuuza beebo avubuka ba jimu zonna bano bonna eno group efundingiddwa Jerusalem Musale Eri Kayanja ne Munyamukadde Muzeyizedde amukulu Kakoza Mutale bebali bemanajinga abantu bano bonna era eno bakanyama bagenda kuba wa sente nezibana babbo kuva mu bantu ng'omulimu gwabwe gwakwenganga baana ba national platform across the country enti singa abeera obutabanko bonna basobola okuba nga bakola ekintu ekyo era bano bagenda kulonchingibwa very soon mujja kunsindikira video oba n'abandi basenja zisangako nga bagenda nti balonkinze bakanyama abagenda okuyamba okukuuma obuteebeekevu mu ggwanga naye nkibategeezezza nti bakanyama bonna mugenda balaba bagenda kubeera across the country nga bali mu bibinja by'amato 10 bano bagenda kuwamba okuba n'okukyankalanya buli kimu mujja kitegera mujja kira bulungi nnyo era bano bagenda kulonchingibwa mu kibinja ky'abantu 10 buli kitundu kyonna ky'eggwanga bagenda kuba emmundu bagenda kuba batuuni n'emmotoka ze bagenda otambuliramu era nabo balina identification ezibalaga nti bakozi era ndoza possibility bagenda kuba bakozesa identification za JAT kati abantu bano bonna bakanyama bagenda kuba bakolibwa omukulu gwe bayita Umaru ono abeera Kawempe naye akolera mu Kisenyi ono Kanyama bagenda kuba bakolibwa Umaru amanya amala kyaganoonya n'ekifaananyi ng'ono awangalira Kawempe naye nga akolera mu Kisenyi owokubiri agenda okubeera second command bagenda muyita Bukenya nga naye ono naye awangalira mu Kisenyi era gy'akola ng'ono Bukenya yaliko mu kibinja kya 2010 ekyakitatte ekya bodaboda abatulugunya n'okuwamba n'okutta abantu mu Kampala yoyo kati abantu babiri yagenda afuna bonna abagenda okuba nga bakikulembera ekibinja kino naye nga gyemene gye bagenda okukola nga bakulembeddwamu abantu abemmenye waggulu kati identification zibagenda okufuna zezino wano wammanga mayi njagala nkuwa information nga nkuwereddeko n'obujulizi obumala kati zezino identification zibagenda okufuna ozira bulungi nnyo akabonero ka JAT kati zezino identification zibagenda okufuna so nayagadde okwayirayitinga ebintu bino balime kumanya muntu wange abalimu so yensobola ki nayagadde okwayirayitinga ebintu bino balime kumanya muntu wange akola ki abalimu kati zezino empapula zibagenda obbawa bonna bakanyama zibagenda obbawa nga batambula nazo ngera balina ne code gye basoma nti singa basanze ekibinja ekira kyonna ekyebyokwerinda babasomera ko ne bategeera nti bano bali nabo so zino identification zibagenda okukola ki okuba nga bakozesa era buli omu agirina bagimuwadde naye nga bayita bali mu JAT so gwasaba identification sijja gikuwa nze ndazeeko obulazi wano bantu bategeere ki kyemmininga nga nfulumya information omanyi abantu abamu beebuza amagezi abijja ludda waabwe kale engeri gye nnessimu ya nnyoko gye mbijja era jja bikuwa bulungi nawe abikuwa bikole ki obyongere so namutegedde bulungi nnyo ensonga ezo buli omu weetegereze abantu bwena mu kitundu essimu zijja tuyamba nnyo okukola emirimu egyo buli kimu nga wekiri mukitegedde bulungi nnyo ku security alert ezo mubeere nnyo careful curious mu nsonga ezo kubanga tetwetaaga kufiira omuntu n'omu n'okutegeeza eggwanga abantu nga bagenda okukola ebintu ebyo mubitegedde bulungi nnyo alright manyi wano nsooka kusazawo kyemmaliriza nendyoka mmanya kyengenda okuzzaako
Awutuvuddewo security alert ziwedde. Katugende ku katengo akajjudde mu gavumenti ya Nyanda Yoseferi. Wetwogerera lwaleero abasajja bali mu kutya. Nebyomukola bibaluma. Mubadde mukimanyi nti ministry eya IT saako ne Uganda Communications Commission byemu postinga ebiraga nti abantu bangi bakoye mu 7 na buli kimu bano batidde nnyo bagambye mu bandi walizibwa okujjako internet mu Uganda mu kalulu kano. Mini abyogedde bino bamuyita Minsa Kabyanga. Era ono Kabyanga yennyini agambye bw'ati. The government may block internet during 2026 elections. We will not allow anyone to disrupt peace. Do you know that Uganda is the most stable country in East Africa and Central Africa? Olwokuba nti yali makage atambule mu SC amanyi nti emotoka oba amanyi nti emotoka gyatulamu nti oba ensi gyalimu eri stable. Sebo mukulu agambye nti bagenda kusalako internet mu Uganda olwokuba nti bamanyi nti internet ejja kuleeta obuzibu. Fere tulina buzibu. Bwe mbadde Luweero musombye abaana b'amasomero bonna ne mbayiwayo. Muleesa abakazi n'abasajja abalinga endiboota abalinga ng'emigugu bali mu kukola ebintu byone ku stage bakola ebintu byakasodde naye fere tulina buzibu buli kimu kikole kubanga mu muyina omupiira ogwo naye ennyumba yammwe eri ku muliro kati wano okumanya muli ku pressure ngenda bazanyira akatambi kano njagala muwulire ekibadde kulaale Luweero Museveni ebigo byayogedde naye nga sinagenda Luweero ebaddeyo okulonda ku kitebe kya NRM ekironda obukulembeze wavubuka naye avuka bagamba temulese ssente tetugenda kulonda bye bino. Babagambye ewatali ssente tetugenda kulonda. Kati Museveni bw'abadde ku lukuŋŋaana olwo okumanya pressure y'amaanyi bw'atunula bw'ati yeetegereza abantu abali mu audience ng'abantu bano si beeruweero baana bato naye alina ebigambo byayogedde nekikulaga nti ali mu panic. Agambye Oluganda alwogera ku makya weziwera ssaamu ndo Oluganda luvula naye Oluganda lumubulako lutya njagala weewulirire ng'ali mu panic. Kulira wuliza ebigambo bino. Chairman wa NRM abakulembeza abalala bonna Speaker abakulembeza abalala bonna namwe mwenna bana movement abali wano nga bwe mmanyi Oluganda lwange lwogera bulungi ku makya Wezita sawa mwenda amana gwa muko Noti mwezizi njogera lusungu olumwana wange namayanja twamusomesa agenda kukolula mu Uganda atudde wano mukategedde akugambye badda bulembeza balamusizza Oluganda lwe alumanyi bulungi nnyo mpaka 9 bweziwera 9 amanda gaggwamu abata kyasobola kwogera Luganda ayogera Luzungu otegere nti omusajja ali mu 19
asatu abiri mu etaano kumunda asatu mugumu wulira bulungi nnyo Vice Chairman wa NRM, abakulembeze abalala bonna Speaker, abakulembeze abalala bonna namwe mwenna bana movement abali wano nga bwe mmanyi oluganda lwange mwogera bulungi ku makya Wezita sawa mwenda amanda gagwa muko Nolwekyo mulekeze njogera Luzungu olw'omwana wange nabayange twamusomesa mu bufunza akugambye amadinisa talinaawo amadinisa ge kati gakola okuva ku saa ku makya paka saa mwenda bwezula saa mwenda amadinisa talinaawo ba yeetaaga backup charger yeetaaga solar panel yeetaaga power bank kati kyagambye kiyiwa mukkiriza oluganda lukoma saa mwenda luba lumuweddeko bamugambye abamusomedde bamugambye okubuzaabuza bannayuganda ddala abaganda tandika okole okwogera mu luzungu togera mu luganda kubanga biwaga mu luganda tewabikola ne bw'olobizza mu luzungu bayinza okulowooza olinawo ekipya kyogenda obbagamba kyogenda obbakolera mukategedde bulungi nnyo mumpulirize bulungi nnyo bamugambye nti kati bw'otambula mu baganda yogera luzungu waba onooyogera oluganda ebintu byonna bibagambidde emyaka ana bintu bimu tebikolebwanga kati yogera mu luzungu wabuzeebuze ogenda otya bulemeezi mu baganda abaliyo n'ogaa nti ogenda bagamba mu luzungu kiki ogenda bagamba mu luzungu abaganda abaliyo namwe nga tebasomba bagende mu luzungu kandiza mutegedde abasajja bano namwe kenyini mukimanyi nti Uganda musanga omuntu akufuulu muga nti musajja ategera kumbi basinga obufere kati kyagambye nti kadde mu luzungu batuleweddeko noti nti batuleweddeko no bwana ayogera oluganda ebintu byabagamba mu 86 mpaka nakati tebikyukanga kera tabikolangako ne bwabizza mu luzungu abalya nakabona bajja kuloza nti ayina ebipa byabagambye kumbi bimwe bikadde byabadde abagamba tugende mu maaso kankabaddiremu wano ulira abalekale abalemezi balabye abalemezi abalya naka Vice Chairman wa NRM, abakulembeze abalala bonna Speaker, abakulembeze abalala bonna namwe mwenna bana movement abali wano nga bwe mmanyi oluganda lwange mwogera bulungi ku makya Wezita sawa mwenda amanda gagwa muko nolwekyo mulekeze njogera Luzungu olw'omwana wange nabayange twamusomesa agenda kuvunula mu Luganda. First of all, I want to apologize. There was some confusion about the time. Okusobola ddala President ayagala okwetonda eyo gyabadde bulemeezi n'abalimba ebigambo ebyo olw'ensonga nti akimanyi talinaayo kantu konna kati eyo nga tuvuddeyo wano wenjagala okumanya abantu baakoowa Museveni n'embeera y'obudde n'emizimu gyonna gy'amukoowa bateereddeyo ka vidiyo ekiyitirwa kye bali bamutegekedde nga kigudde ze sayini ezimu ku ze bamugamba nti abalogobe bw'otuuka ng'ewantu Buganda ng'olaba ebintu bikwatagana weesonyiwa Abaganda ne tawulira
netawulira obutambi bateleyo gye buli emisana mpozi kambazanyireyo kamu tuve wano kaako ekyo ekiyitirirwa kye nekyerindigula ennume y'ekigo mu bitundu ebyo kati jo bwe nabadde mbagamba ku nsonga z'ebintu ebimu njagala bbawako obujulizi buno mubutegeere olumu bwe njogera mulowooza nti nze njogera nzekka vidiyo gye nakoze olunaku lwajjo kweri ku YouTube channel yange n'ebiga bye nayogedde omwami ono simanyi oba vidiyo nkadde ye oba mpya njagawuliza akatambi kano bw'oba tewalaba vidiyo ya jo ddayo ogiraba ebiga bye nayogedde omwami ono abitaddeko essira era abirumiriza wulira obanga ddala otafire byayogera bikakasa asooke yeekalakaase alekulye n'obwa minisita agambe nti mute abaana ba Nuupu bonna no case Yes, since I call him government, I call him. yes now I'm talking mute abaana oba temubatadde nze ndekulidde obwa minisita kale akikole omuntu omuyeekera tanyenda kubala limu ebiseera bisinga abeera wa kiragala olumu abeera wa kyenvu akyukakyuka ati eyaliko MP wa Masaka bamuyita John Baptist Kawanga yagamba nti President Museveni musajja kugezi nnyo nti bw'oba nyumya naye abeera bw'ati naye ekituufu aba ali bw'ati bw'oba munyumya abeera bw'ati omulaba bw'ati nga wa white naye mu mutima abeera wa black akiwakana agenda awandiike John Baptist Kawanga MP Masaka agende ajja kulya byagamba ekyokubiri omugenzi Dr. Paulo Kawanga Semogeri yagamba nga bakamuwa obwa minisita Museveni yakajja yagamba ne Museveni mugezi ddala tugenda kolya mu gavumenti ye era alaba tamusobola bwe yatuuka mu 9 n'amugamba tugende mu bibiina ebingi nga mulaba ali mu gavumenti ye tamusobola era lwaki yatuuka ekiseera Museveni yamuwa obwa minisita obulala namuga nti asibwagala nzira mu kibiina kyange ekya DP abakiraba nga bamulaba nti muyeekera yeetolola bw'ati nga olujegere ku ggaali ekkowe terinywerera wamu bwe linywerera wamu liba linaatambula litya otafiire kyekyayogera maweekansaamu asooka agambe ti ŋŋazi otafiire nga bwe ndaba ebintu bwe bitambula ndekulidde woofiisi yange n'ebitiibwa byange byonna mbyegyeko ebyamagye n'obwa minisita saagala oba temuta abaana ba Nuupu n'okwesimbawo sijja kwesimbawo gavumenti zinagireeta mu buyinza kale akikole olaba yagamba bugambye kumanya alimba yagamba bugambirize nnina okuba minisita paka yagamba n'okuba minisita paka oba ki oba ki yoyo omuntu gwogamba nti asobola okwogera ekigambo ng'eddusula erisiba ebbaasa tayagala kutambula ebigambo byayogedde eddusula terisiba bbaasa n'enywera agoma weekansaamu kyogamba kati bwe bamuwa bwa minisita nga gavumenti erikezeeko kyogamba tabutwala lwakuba tejja kuddako Bobi Wine yagenda okuwangula kyogamba bamuwa bwa minisita tabutwala singa ebezeeko lwakuba tegenda kuddako Bobi Wine agenda kuwangula agoma weekansaamu oba masiga gaggoonya ekulya weekaaba noloza kwekusasira naye ng'ekumira omuntu omuyeekera tumwogerageraganyako omuntu eyazaalibwa mu famire enjavu siri mu kujerega naye omuntu omuyeekera tumugerageranyako omuntu eyazaalibwa mu famire enjavu omuyeekera bw'akwata bw'ati akantu takata era twakwatanga ensenene ng'oginyweza nnyo togita ng'ogita ejja kudduka n'omuntu omuyeekera tabatisa ebyo naabyogera kwerungiya ngwa olaba omuntu omwavu ng'avuzaliddwa mu famire enjavu bw'aba n'akasente bw'ati takata abantu abagabagaba ku ssente be bakula nga baziraba naye bano abantu ba
Francis Mukwaya abazalibwa mu family nga ne Kalumonde tebagala kawata bakana avaako ebikuta kajja kutoniwa byayogedde bisembayo sibivunanyizibwako mvunanyizibwa ku bina bagambye ejjo okujjako okukatiriza nti bina bagambye ejjo mu vidiyo yajjo gyeri mugende mugire mujjategera kinabadde mbagamba ebisembye ebisimanyi waavu size na byogedde si byogedde sibivunanyizibwako mvunanyizibwa ku bina yogedde ejjo zamutegedde bulungi nabagambye kati mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo olwaleero mu bitundu by'e Kamuli president bamutawaanyiza nnyo naye ekituufu kiri nti twetaaga enkyukakyuka omuntu yena agamba tayagala nkyukakyuka era ng'oli muvubuka oli eyo kyawagira NRM mu kusaasidde bw'olaba abakadde bano gye bayisiza president nga beembulesinze president gw'omuvubuka ki kyolowooza ng'ate abantu bano bali baga nti emyaka gyaffe gigenze tetuna kye twetaaga naye nga baembulesinze president kitegeeza omuvubuka zokka akavidiyo akasoose kabadde nga president agenda e Buyende akalabadde agenda Kamuli keekano ako abadde agenda Buyende kano abadde agenda Kamuli sorry abadde agenda Kamuli n'asanga muzeeyo ono kati akabaddemu oluyimba ne kano kakavidiyo akatuufu njagala olaba akatambi kano mu bigambo kanti kagenda kubeeramu music kali kaddemu music olaba ebigambo bino gwaliyo ng'okyesigaliza ku myaka gy'emivubuka ng'olowooza Uganda bwetyo bweri weetaaga okunoonyerezaako kano ke kabaddemu amaloboozi omusajja ajja bigambo kiyinza omugamba taata nze ndi wano nga mutabanyiwe kubanga yengobi yekitanga yanzaala era okumubeera emabega sibu kiri mwinamu taata okujjako nga waliwo ekirala naye twagala nkyukakyuka ensi yakwedde emabega nga bwe yali tuleme kugenda nga tugenda muwawa nga tetulina byetutegeera kyekyo olwololabe taata bomulabe kigambo kikinsobola omugamba Kyagulanyi ng'omubwoine ku Kyagulanyi atukulembeze atubeeremu tubeere nga tumuweereza naye atuweereza ng'abaana be bubaka ki bosobola okugamba abo abakulu abalemedde mu buyinza abatandise okutta bazzukulu baabwe abo obubaka bwabwe twabubawa dda batunyaze kinene amataka gaffe gagenze buli kimu kale bintu bingi naye kati okuta katishaati ka radio okumwaniriza ku kkubo ne maama banange taata waliyagadde tishaati ye banange tugenda zinoonya wanje kale tugenda gifuna eyo ne maama muli bawagizi be banange tweyanza nnyo tweyanzeege n'abaana bo bonna bazzukulu ne bonna bankyukakyuka waawo
Ajo president agenda kuja amubozeko nsabi president ayambe bambe aja mubozeko kubanga andali nanyamba eyo yesubi lyange ne bombola bako mulabe bwenti nefa president bacho naye avodeyo agenda kuja kubuza ku museyi akuteka t-shirt akared akuteka t-shirt akared Bwenda byakatambyako tekandese kyekimu manyina mubakalabye ku mutimbagano wona tekabalese kyekimu musajja mukulu ali myaka ekitono nnyo ali myaka 80+. Ebigambo byayogedde n'akulukusa n'amaziga ng'ali abazzukulu babagenda baleka mu nsi ki. Amataka gatwaliddwa, tebakyalina kyakulya, abazzukulu tebasomye, n'akugamba tukyuse obukulembeze. Eggwanga liddeyo ku musingi kwe lyali litambulira nga likulaakulanako sipiidi ya yiriiri. Ekimufukamiza kulaba nti alabye omuntu gwawuliriramu essuubi ku myaka gye nti asinze ku balala bonna abadde baagala okukyusa eggwanga. Amaziga gakulukusizza okukubadde kwagala kwa Katonda bw'omusajja omukulu ne mukyala we ku myaka egyo okuba nti amaziga gabayiseemu siravu nti batidde nnyo okula no balina ekintu mutima muli kyolyango oyagala eggwanga naye ng'eggwanga lyo abalimu baalyonoona kati ye alwanya akulaga alwana ku nnaku Katonda z'amuwadde zisembayo alabe nti eggwanga likyuka. Ne kati gwe ghetto youth bakuwadde omutwalo, bakuwadde emitwalo, bakuwadde emmundu otandika okucunya abannansi nga bakuwadde ebintu ebyo manyi nti bakikola mu bumenyi bw'amateeka olye mu ggwanga ly'olukwe. Baganda bange mwetereze ensi tugirimu ne tugenda givaamu abagenda ogisigala bagenda gisigala batya era kyekigenda okubeerawo. Sitera nnyo basaba naye kambasaba olwaleero nkoze struggle eno emyaka kati gigenda mu 6 sirina kigendererwa kyonna nakyubira kyonna nti n'ekifo kyenjagala nedda. Buli kyenkola nkikola ku lwa ggwanga eryo kuba mmaye eggwanga lisobola otwakomoditi nga lina buli kimu. Naawe yandigeyo naawe yagenda okunoonya ekigula magala eddiba wagenda kunoonya capital. Capital omuleete waka omukole mu bizinensi azaale obere mirembe. Naye ne bw'onooleta capital afaanana atya nga abalimu tebapulanningidde ensi eyo nga bagibba bubbi capital bajja mmulya. Era ojja kuddayo ku kyeyo. Eri ensi yaffe si yabagwira. Mukimanyi bulungi nti omubbi bw'ajja mu maka ago okubba TV akuulayo nkuule. Omubbi bw'ajja okubba essimu agitwala tekuli kyaja. Omubbi bw'ajja okubba emmotoka totalina kisumuzo waya akuulayo nkuule n'agatta waya n'agenda. Omubbi bw'ajja okubba asooka kusikawo kasawo tamanyi biki birimu. Akasawo kalimu ssente, kalimu passport, kalimu endagamuntu, kalimu ebiwandiiko byo. Ye tebimukwata kabba bubbi. Kati be basajja bano tebalina kye batwagaliza buli kimu bakibbye bubbi. Muganda nga ali eyo buli wooli wonna mu Uganda wooli obaka buno bufune. We are dealing with the pirates. We are dealing with foreigners who came to occupy that country. I've given you the example of thieves in Kampala or in other parts of the country. When they come to steal, they don't notice you that they are going to come to steal. No. They just come abruptly and take each and everything which belongs to you. They don't notice you that they are coming to steal on you. That's how Museveni operates and his group.
They have stolen each and everything which belongs to Ugandans. Nothing we've left it behind with us. These people, they're not there to develop that country. They are there to steal each and everything which belongs to Ugandans. Because for them, they don't care who the hell are you. Remember, each coin or each money or each note you spend in Uganda, the government gets tax on the money you spent. Where does that money helps you? Nowhere. They enjoy with their families. They have mansions in diaspora. They have mansions in Africa. They have business all over the world. But nothing they have put there for you in terms of tax returns. Please wake up before it's too late. We are not here to joke. We had work to do. But we decided to put each and everything aside to fight for that country. Twateka buli kimu wansi. Ne tusobola twogerere eggwanga lino. Nga tulijja ku manti ba kitiibwa tabasobola kwogera. Omanyi kino nakyo kankikunnyonnyole. N'omubbi afuna looya. N'omutemu afuna looya. Bali bagambyeko nti ababbi tebalina balooya. Abatemu tebalina looya. Bonna balina balooya. Kati balooya ba Museveni babadde opposition abali fake bamuwolereza. Era bali mu gavumenti ye. Njala kugamba ekintu kino lyayo kitegere nti n'omubbi afuna looya kati ne Museveni alina abamuwolereza. Mu by'obutemu, mu by'obubbi kubanga bafuna ku munyago. Sente z'omusango looya ng'awolereza omubbi zanjawulo nnyo kusereza awoleza ng'omuli omutwalako ettaka byanjawulo kubanga oli amanyi mubbi. Kyovula Museveni akwata sente n'azisipendinga by'obufuzi ng'aziwa abantu kubanga amanyi bano baawaako abba bubbi. Teri muntu nga alina sente nga zikola ebintu bye zirina okukola n'azikwata n'aziwa omuntu. Kyeyonolero no tekisoboka. Baganda bange musituke mulwanire eggwanga eryo. Nze sina kyenjagala, sina kye nwanirira. Nwanirira ggwanga eryo. Bajjajja bakitaffe tebasobola kwogera bigambo bino kiraka baafuna akatengo. Gwalina obudde obwogera ebigambo bino byogere ng'obudde bukyali. Osuubira okuzaala olina abaana bagenda kubeera mu nsi ki? Bagenda kubeera mu nsi ki? Nga bagwira bagitutte. Gotoma kye bayita mubbi. Abaganda bagamba nti goma bbanga ne bwakusula enkoto tewebaka oba bwakusula emirano tewebaka. Kati bana abasajja babbye eggwanga bali mazeewo. Kinjegadde okugamba nga atudde ka video kono kankwasiza ennaku nenga sina kyakkola. Kati gwe omuvubuka ddeeyo webakolooze nti otegeera nnyo ng'okutegeera kwa munguuba. Gwe wenna nga toli erigibbo kulonda obanga obukwakulizo obukulokkiza okulonda tebukukkiriza kulonda nga tojja kulonda. Kola ekigambo kino abavubuka bano kye baasomeseza. Gwe wenna nga tosuubira nti ogenda kulonda gwe n'emyaka 16 okudda waggulu. Kola ekigambo kino omwami ono kye yasomeseza. Bakomredi mwena badde mu katambi kano mubalina obalira eddala. Erinnya lino lyaba Kyagulanyi Ssentamu Robert erigenda okubeera ku ballot paper. Ekigambo kye njagala tusibeko nnyo amakulu ke kabonero ka Mbuleera. Ku ballot paper kuliko erinnya Kyagulanyi Ssentamu ani? Kyagulanyi Ssentamu Robert ffenna tuliddemu. Kyagulanyi ani? Kyagulanyi Ssentamu Robert ly'erinnya eriri ku ballot. Njagala mutunuulire nnyo akabonero ke bayita Mbuleera. Baleme kutubuzaabuza n'amannya malala ku ballot. Kyagulanyi Ssentamu Robert wakala akabonero ki? Akabonero ki? Akabonero ki? Ekikulu kikino. Ekikulu kikino walika posita yo. Posita eriko kana akagambo bakayita protest vote. Akagambo bakayita batya? Protest vote. Tugenda mu kalulu ka kwekalakaasa. Tugenda mu kalulu ka kwekalakaasa. Kuyono tewali kutubba. Protest vote eganda. Kanoonye. Kalonye. Kakuume. Okabanje tudamu. Kanoonye. Kalonye. Kakuume. Okabanje. Kyagulanyi kunga. Kunga Bimbu Muwembo kunga. Mobilization team kunga. Kunga Bimbu Muwembo kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga
Saga kunga. Kunga. Mabuyende kunga. Kunga. Achagula ni kunga. Kunga. Achagula ni kunga. Kunga. Achagula ni kunga. Kunga. Achagula ni kunga. Kunga. Alright. Ba comrade mwe bale nnyo mulimu ogwo. Twandisubide buli muna Uganda yenna yandikoze ekintu ekyo ng'okunga abantu okulonda. Tebakulya ssente amawulire gayinza okyusa story ku bibadde busogadde president mutankalanyiza nnyo. Kino kye kibadde ekamuli leero. Naye president statement ena agikoze n'agamba nti wadde bamuyisizza mu byalo mutawaanya. Naye ate kimuyambye nnyo okulabya ndi batasobola kulaba kina bagambye jjo wulira. Kankadem. Kati buno obubaka bwensaba abakulembeze bonna abagenda okutambula ne presidenti era okusaba obubaka buno bukozesebwe ewantu wonna bwe bulwa. Omuntu omu asindikidde voice note n'angamba nti comrade, yes tulina enamba nyingi y'aba followers era tulina abantu bangi campaign trails of it here. But lwaki enamba ezo tetuzikozesa mu kugamba abantu nti singa agwawo ekintu kyonna tunagenda mu kalulu abantu abo enamba ezo tuzitandinge into a protest vote esobola okujjako mu 7 before nga knockout tekannabaawo. Bwate wampandikidde voice note ne mugamba ebigambo bino wammanga. Ne mugamba abantu abo bonna boolaba abazze abaakajja kulaliza fessatu bonna baagala enkyukakyuka nti ye. Naye tulina ekizibu kimu nti ye gwangambye ekigambo kino gwe oyina pulaani ki era kikyosobola okukolawo. Yes, olesa idea nti twandibadde tuconverting enamba ezo into a protest vote ng'eriwero charged nti anything they can riot okujjako mu 7. Ne gwe ne mubuza gwe single-handedly kikyoteeseteesera kyokozeewo gwe weconvertinze into that force. Mugambye gwe nga gwe have you converted yourself into what you are asked for before you ask for those people to convert into a force which can remove Museveni before election? Have you converted yourself into that action? Bweti wamugambye tazze musindika voice note lwaki? Abaganda tugamba nti mwana mugimu ava ku ngozi. Ebiseera bisinga abantu bangi baleeta amagezi
nenga amagezi ge yengo omuntu tasobola gakozesa ate kumutwala kumutendera mulala. Yes, nange ngenda gamba bwete. Omuntu yenna ayina ideology eyo oba ayina enkola endala yonna. Gwe kennyini sooka weekolemu omulimu ogwo eri agenda okukulabirako ogenda omugamba ekigambo ekyo nga naye asobola kipinga kubanga akikulabyemu. Yes, twagala converting enamba eyo ng'esobola okukomandingibwa anytime nefuuka force okuggyako Museveni kituufu. Naye gwe olina akulabirako ku kintu ky'oyogedde kubanga kisookera ku ggwe. Yes, people are ready for that, but it is a general responsibility. Abamu bakyalina ekifaananyi nti Kyagulanyi buvunaanyizibwa bw'okuggyako Museveni. Nedda buvunaanyizibwa bubwo. Obuvunaanyizibwa si bwa Zaake. Obuvunaanyizibwa si bwa MP, si bwa kansala bubwo. What is your responsibility? Before you ask for something, first ask yourself, can I afford that thing? So, obuvunaanyizibwa butambulira ku ggwe Comrade, n'abalala bajja kulabira ku ggwe. Okuggyako Museveni si buvunaanyizibwa bwa Kyagulanyi, nedda buvunaanyizibwa bubwo. Iyo bubwo abukoze kwe kugenda ne yeesimbawo n'ayita mu mateeka ng'akola kyakola. Kati ggwe alaba nga kyakola kale tekisoboka oba kizibu. Leeta ekirala nga kiri practical osobola okukikola, abo bajja kugoberera. Njagala nnyo leeta idea naye ng'osobola ogipracticinga n'abalala bajja gitwala. Abantu abo bali ready. Naye tosobola bakomandingira wano nga tonnamanya kigenda kuddako in the first month esooka omwezi ogusooka ogwa campaign. People have to charge. Kebere simu ino sooka ogicharginga okukola by'oyagala ekole. Tosobola kukola simu nga teriiko lyanda. Tosobola kuvuga motoka nga teriiko battery. Oba tosobola kuvuga motoka nga teriimu muki mafuta. Olina kusooka kuteeka mafuta mu motoka, battery ng'ekola nga n'ekisumuluzo kikola n'olyoka otandika emmotoka eyo. Essaawa zino tukakola campaign endala 3 ey'Nateete, ey'Ejjinja, ey'Ebuyende n'Ekamuli. Essaawa zino people charging, essimu zaabwe zicharging, emitwe gyabwe gicharginga. People charging, tosobola bagamba kati kubanga government egenda kukola more against things against we in the process ya kalukano. So when student is sawa yonna, we are charging people and we also we are charging yensonga lwaki tukola emirimu gino. Okitegera muganda wange, tulina kusooka ku charging abantu bano era buli mukulembeze n'akwata enjogeza oba microphone charging abantu bano ng'obategeeza in case of anything teri kubuuza teri kuddaka tutandika butandisi. Amagye galindiridde ffe, poliisi erindiridde ffe, naye be tulindiridde baafunye okuteekebwamu omuliro ogubakumamu omuliro ogumala nti nedda tusooke tubakumemu omuliro. Campaign twakazitambulako ennaku 3. Byetula byonna bitucharginga okubulookinga president bitucharginga n'ebikulu bino bigenda kujja batebanakuba ku masasi tebanakuba tiyagasi tebanakuba omuntu mmo bakyayina ebyo nga bigenda kucharginga abantu. Tosobola kukola kintu kyonna nga tomaze funa busongo. N'akalya enkoko okulya enkoko kamala kucharginga. Katosobola kugamba nti ngenda kulya enkoko nga akalya enkoko tekamaze kucharginga, kitegeeza nti ojja kuba tolina ky'okola. Era kyobaganda abantu mulina maanyi ga kisajja kwata so kuchatu wetegese tumala okucharginga tuchargingisa abantu bacharginge muza mutegedde bulungi enkola eyo. Abantu bachajja bakyepakira bachajja bachanyiga ku mwezi ogusooka gw'egendo tuwe ekifaananyi kiki ekigenda okuddako mu maaso. Kyamanyiwa okakiko by'okulonda balanga ebikolo babikola nga tavuddeyo kwogera tufuna ensonga. Poliisi bwesigala ng'ekola ebikolo tufuna ensonga. Waliwo akasajja akampi ke bayita bakaka keka kato kekani.
akatu blocking anga mugundi akatu blocking mu season ewedde ya campaign ke kasajja ke kamukambadde engoye kalinga fino musimo kaveera katambula ka blocking president kati omuntu obwe tuwagala mumanya abaana baako mumanje kasula mukasange nako mukalyewo over omu kwata omwana we yennyini mumunyige oyo kato agenda kuddamu ku blocking president abapolisi mumanyi kyali oyo mumanyi bulungi nnyo komandant wammwe abagala enkyuka mukwate kato mumunyige oba mutuwendagiriro nti abeera wano business ze zino tuzokyajja kuva mu kkubo we mean business abapolisi abamanyi kato esimu yange eri public domain muntu we jasula jabeera abaana be business ze tusoke tuzokyajja kuva mu kkubo fete tuwagala mutuwe intero information to ya alemesa nti ye gundi mukazi we yono omwana we yono bamuzala wano aina business ABCD ezo tuzikoleko tagenda kuddamu kuyimira mu kkubo namwe kenyini mu police musobola mukola ekyajabu je mukiba ngai mukibi osore mukiba muyita mukibi police mutuwe information ekwatagana ku mukibi mukazi we jali abana be je bali business zije ziri si afuna sente zokubalira nga asula mu kumutenti tumukoleke ekikolobero naye ajja kutya oyo mukibi ate si mukibi ba mukibi teba behaving abato no ezo abo baganda manya ongobya ku main road nzize mu kyano blockinga bino kintu bimino kola surgical operation president agimanyiko mu ba individual mwe mulina okwengeyiga mu surgical operation gobo ulyango onyize nnyo nonya mukibi mubamanyi individual gantize kati nga nonye mukibi ngenda mufirako Museveni nga bw'atunoonya omu n'atunyiga nawe noonya mukibi ne family yo nyigeko omu waka business koche mukiba gena mukubira esimu kyo wire corporation nti enkoko zonna zonna ate enkoko zange zibadde you are distracting him era naye ajja kitegera nti waliwo kitatambula bulungi ne sigina ajja gisanga waawo Mutema kibazanyi kibayisa politics Museveni atu distracting no tukola mo diversion oyo mukibi ononya family business ze musobola okukolako obuvuna obuki obulabe tasobola kuddamu ku blocking omuntu n'omwadde okutambula ekyo kibagambye bwe munadda okulisa ebijanjala empiso abasajja abamu balina emputtu bakimete tusobola kukola kintu kino nga tokimanyi tukyakume bukume ki mirembe police officers ababeera mutubuulire details muzituwe simu yange eri public abo tujja bakolako kati ku nsonga za kaadi njala ziddamu katono nnyo ku nsonga za kaadi waliwo kaadi ziri bbiri kaadi y'empigi ekyali mu review bakyagikubaganyako ebirozo n'ogyetegereza ne kaadi y'emukono women MP doza women MP bakyagyetegerezaako bakyazetegereza ziri eyo kati naye wenjagala otegeerere koodi zino ze zino wano wammanga ebiseera bisinga bw'oba oyagala okumanya ekifa mu kisaka okasukayo jjinja kati bw'okasuka ejjinja ekiva mu kisaka ekyo bw'otegeera bulungi ki ekibaddeyo for already ebisaka twabiyingiramu tubimanyi naye olunaku lwakiyingiramu wasangayo bintu naye kati omanyi kiriyo naye ng'osuubiza liyo ekintu ekirala ekiriyo kati osooka n'okasukayo ejjinja kyonna ekivaayo lw'omanyi ekituufu ekiriwo bw'olaba ate afunye kaadi ng'ayogera nnyo mukambwe nnyo era ng'avuma n'okuvuma tobuuza oyaani oyera ekirowoozo ekivuma n'okukyankalanya abadde akimanyi nga kimuli musi waffe reason being omuntu yenna eyajjanga amanyi nti awagira noobu ng'ekigendererwa kye kyali kyakuggyako Museveni bwe batamuwa kaadi agamba ngenda kujoyininga eyawangudde period gw'owulira akyakyala yenna manya tabadde waffe gw'owulira akyakyala yenna ayogera oluzungu ddumalayo avuma akola ki oyo si waffe no
Ataddeko bannamawulire mulemwe omuntu yenna promoting wa BBS CBS nga information ye eyita ku CBS BBS oyo si waffe. Bwe kasola nga BBS CBS postings omuntu nga yemulugunya avuma aleekano itabira wammwe. Eyo grupu ya Mayiga tujja kugimalawo. Eyo grupu ya DP Block tujja kugimalawo. Temubuuza bebaani abo. Buli yagambye nti nze nzikiriza n'evudde mu kulonda oyo yabadde ow'ensonga yenna apaapala nga akaayano oyo si waffe. Oyo si waffe. Kubanga okufuuka mu parliament si mulimu buweereza. Buweereza olunaku enkya lwakusatu abasinga obungi bagenda okukola public statements. Enkya kuwenezide abasinga obungi bagenda okukola public statements. Olunaku lwakusatu enkya ndo bagenda okwogerako eri bannamawulire n'okwogera kye bagenda okuzzaako. Kati enkya lo mugenda okutegeera babadde bakoleraani era ebigendwa bye bibadde biki. Naye ffe tuli redde wano okubanganga n'okubaddamu temuleekaana. Ffe tuli redde okubanganga n'okubaddamu okusinziira ku bagenda okwogera. Ekyo mu kitulekere tugenda bakolako. Wabula nyongera okujjukiza buli asindise mbusime basindisa abantu bakugulwa muli bali mu kuvuma busima ife twetaaga kundi no problem oba mwetaaga kakkana. Bagambye kaadi eri mu review. Bagambye gwe tebamuwadde kaadi. Kitegeeza akakiiko katutta obudde ne kanoonyereza nti oyo tatisande kufuna kaadi. Naye bw'abanga ayagala asobola okugoberera omuntu gwe bawadde kaadi. Gundi gwe mwadde kaadi munafu w'amaanyi yaani? Ab'amaanyi bazimba bazimbe. Twetaaga nkyukakyuka. So olunaku lw'enkya lwe tugenda okuddamu mu bantu abo abasinga obungi. Ne kati essaawa zino tulinze bagenda kwogera tumanyi ki ekigenda okuddako. Naye nga ndowooza gurupu ya Mayiga yonna, gurupu ya DP Block esinga obungi, kati lwe twagala okumanyawo ozuku. Waliwo yagamba nti yategeera era waba taliwo ekibiina tekisobola kuyimirirawo. So bye bagamba mutunule nnyo abantu buli kimu kyetegereze nga nfundikira bo budde bugenze. Buli Munnayuganda gy'oli kikkakatako nnyo essaawa zino oba oli mu diaspora oba oli waka. Kikkakatako nnyo okutegeera nti eggwanga eryo liryo toli mupangisa. Era buli kintu kyonna ekikolwa mu Uganda kikyo ku ssente ezizo so za Museveni. Bwe weesuddeyo gwa naggamba ku bikolobero ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'otudde mu nnyumba olaba TV, ebikolobero bigenda tuuka mu ddiiro lyo, ennyumba bajja gisendawo, akamotoka ko bagenda katwala, buli kimu bagenda kitwala, naye nga weesuddeyo gwa naggamba kubanga tewayagala kwogera ku nsonga zino bazikolako. Tukimanyi nti mulimu Museveni bye yaloga nga bo baagala okuzuukuka abo mbeesonyiwe. Naye tuga abantu abategeera abantu abategeera beefunda batategeera. Eggwanga eryo likkakatako na buli kimu ekigenda mu maaso kikkakatako. Era nkujjukiza amazzi gakulukuta gigali gakulukutidde. Teri gavumenti esooka myaka 4 nga yamusibira mu bbwa. Bwe wangaala ennyo bagiwayo omwaka ogwo eba egenze kyemba mwetegekera. Ngera kubuuza gwe ku myaka gyo gy'olina. Walabyeyo omukulembeze yenna ng'afuze emyaka 4 ng'eggwanga terira muntu yenna gwe lisobola kuleetera mukulembeze adda mu kifo ekyo. Waliwo ekirabyo eggwanga ki? Kubanga ono ye ayagala kufiirako mpaka kuwulira bubi. Akimanyi yakola ebikolobero tasobola kusima ttoka bannayuganda. Lwaki muleka abasajja batukozeeko ebikolobero? Mwe mbifule nti ebikolobero birungi. Lwaki bakoloosa nti ebikolobero bakoze mu Kampala, mu Buganda, mu Ankole, mu Busoga, mu Bunyoro, mu Mambuka birungi? Era lwaki mulowooza nti abayina mandate oba obuyinza okutta be bo bokka? Kale munnange njala kufundikira nga nkugamba buli kimu ekiri mu Uganda kikkakatako
ebikola bikola mu Uganda otabyogerako kikakatako abantu ababbibwa ne batayambibwa kiri ku kikakatako nga nfundikira wano ba comrade baffe bano bana Uganda si ba comrade in fact bana Uganda badde mbera bidde ambassador wa Uganda Saudi Arabia ambassador wa Uganda Saudi Arabia sebo owekitiibwa tukusaba oyambe bana Uganda abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abasibwa nga beetaaga empapula ziva ku embassy okubataasa okudde waka abaana be basibidde omwaka gumu plus nenga amakomera gabagamba twetaaga empapula okuva ku embassy za mobezi batambuza oba zibakiza ndi bana Uganda ne embassy ya Saudi Arabia eganya okukola ku nsonga z'abaana bano abaana bali mu kuvundira mu makomera bano bana Uganda abeetaaga obuyambi so ambassador wa Uganda Saudi Arabia basebo tubasaba muyamba abaana bali mu makomera okuli abo bowona n'abaana bo bulenzi kano sobodde funa ka video k'abaana balenzi naye n'abaana abawala bavunira mu detention centers ne mu makomera nga balina okudde waka ne ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia temukoze mulimu gwammwe kutaasa bana Uganda bana abaana nga abaana abammwe era ono okubeera mu kkomera yasooka kukola ssente n'azizza e Kampala ezibadde zikyusibwa ne zifuukibwa omusolo gwe mbadde mulya mwabali Saudi Arabia mu embassy njagala bategeeza muyamba abaana bano kenfundikidde nawo kaako amanya gange Senfuka Richard amanya gange Rasudishibira yamunafu n'obulwadde twakwatibwa mu ggwanga Saudi Arabia wano katumaze omwaka gumu n'ekitundu kukomera wano wetuli ensonga eyatukwasa yabiwandiike naye poliisi yatukwata batugamba embassy yaffe erina okutunula otujje tukoze buli kisoboka okukopera ne embassy yaffe yagana okujja okutuwa obuyambi okutukolera ku bipapula ebitujja wano bututa bambi tusaba buli alina obuyambi na buli asobola okutuusa information embassy yaffe agigambe gye tutaase tujje wano kubanga batugamba nga tulese embassy yaffe tetujja kuvaawo tukoze buli kimu tugiwandiikidde tugikubidde amasimu ne sente ne batusaba ne sente ne tuzibasindikira ne bazirya ne batatuyamba bambi tusaba buli yenna asobola okutuwa obuyambi atuyambe Bobi Wine Mama Fina tusaba buyambi bwammwe Mr. Lumbuye Mr. Henry SBSO bambi mutuyambe kutambuza BTS sekuli nasobola okutuwa Munafono yafuna obulwadde wano mukomera wetuli akalubirizibwa mu kusa naye tayambiddwa tebamufuddeeko poliisi emugamba kimu kino embassy erina okumuyamba emu obujjanjabi naye still embassy tugezaako okwogera nayo yagaana bambi tusaba buli asobola okukomera wano wetuli embeera mbi nnyo ebyokulya bibi ddala omujjuzo mungi buli omu yeebaka ku munne basajja bannaffe batuuka n'okwagala okutukaka akabuuzi bannange tusaba buyambi bwaffe Uganda gavumenti Uganda embassy mu Saudi Arabia tusaba mutuyambe Mr. Lumbuye Mama Fina abulina afuna obulwaka buno bambi tusaba mutuyambe tuse vidiyo eno kubona abasobola okutuyamba munafono yafuna obuzibu mwaka mu myezi kati ng'esatu ng'alina ekizibu mu kussa naye tayambibwa bambi tusaba buyambi bwammwe Government of Uganda in general, we are seeking for your help. We want to be brought back to our motherland. So ambassador wa Uganda mu ggwanga lya South Africa ne bende eryo namuyamba bana Uganda badde waka abaana bano ekibajje waka nga tewakyali kyakukola nga tebalina kiddako ne basala bagende mu nsi ezo naye basanga obuzibu mu mbeera z'okubeerayo ate batayambibwa kale ngenda kusaba ambassador wa Uganda South Africa n'abakungu ba embassy ya Uganda mu Saudi Arabia muyamba abaana abo nabo bwala gye bali mu detention centers badde waka olw'ensonga bano baana b'abantu ate badde basasula omusolo naye bali mu mbeera embi
gwatapera nko mukomera mu gwange gwira naddala ngoli ku bintu by'empapula oyinza okuseka n'osinika ebinnyo nga tomanyi mbeera abasajja bano gye bayitamu n'abakazi abaana bayita mu bizibu si bano bokka eri abaana abali e Yemen bangi nnyo abali makomera eri abaana abali Iraq abali makomera abaana abobuwala n'abaana abobulenzi eri abaana abali mu makomera mangi nnyo Katawuwa bangi nnyo naye nga embassy ziri mu bitundu tezisobola ku finding out okuba nti abaana bano bayambibwa mu ngeri yonna esobola yes bayinza okuba nga bakolamu obuzibuzibu naye Munnayuganda sigala Munnayuganda ate abaana bano balina famire ngenda basaba ambassador mu Middle East mugende munoonye Bannayuganda bali makomera bwe balina emisango kuba siroza nnyo emisango gye balina gy'amaanyi emisango gye banoza gya butaba na mpapula zoogera gye emisango myangu gya kunegotiatinga ne gavumenti zaawo baganda baffe ne badde waka so ngenda basaba mugende muyamba abaana abo bave makomera abaana abo bwana abana obulenzi nkiddamu e Saudi Arabia abaana bali makomera abawala bangi n'abaana abo obulenzi bali makomera bangi kati mbayambe basobole okubanga bafuna badde waabwe balabe famire zaabwe kuba kati mulamu tiketi yinza okuba ya $0 nga 3-4 ne bw'anaafa omulambo gujja genda mu mutwalo gwa $1 nkiddamu abaana bano bali 3 n'abala gye bali tiketi zaabwe bambasado bakolyako empapula kyalayisi nnyo tegigenda kumala $5 ne bwe bafiirayo mulambo gusukka mu 2,000, 3,000, 14 mpaka genda na mutwalo kiki ekituufu kye mwagala okukola ku byonna famire z'abaana bano baavu bambi tebalina kyakulya era basindika abaana bano genda okukola n'abala bali mu nsi endala babasindika genda kukola naye banga bali makomera nga tebeeyagalidde ne wano we bali bangi nnyo bali makomera ng'okumuzza e Kampala gabansiba omwaka wano abaana we bali ng'abakwata nga tebalina mpapula naye nga namu empapula bazina ne ziggwako ne bagano ziri lyowinga basavinga mwaka mu kkomera ate omala okusavinga omwana ne bagamba bakutadde bakusindika mu kitundu gy'otabeerangako ne bagamba olina okubeera eyo otandikireyo obulamu tolinayo gwomanyi tolinadde n'ekikumi omaze omwaka mu kkomera bakutadde buti nga toli ku shuwa nti n'empapula bakuwadde okusayininga bijja kubeera mu value tebirina value bino byonna bitukola bino byonna bijja olw'ensonga ewaka tewali kiryo kino kye tubagamba ffe tutulwana kusinika binnyo omwana amala diguli n'atambule nga toneemuggwako soole nga tafunye mulimu oba gufunye gwa mitwalo 28 mulimu kyogwo tebandiyagadde kufuluma Uganda bino byonna bibikola kubanga balina pressure okuva mu bazadde balina pressure okulabira baganda baabwe nemwe mukoze amabaala ag'ebbeeyi mukoze buli kimu ekyebbeeyi okulaga ensi nti eri bulungi eri abali obubi video wedde